Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kujumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba tulenze ko mundo beso tulabimu na fono ye agamba atya Hello, jeba liko sebonze bampita mukunja wa BTFM program musisimuka wano mu Ndobeso. Ekyamazima na ozi mpita mu mbeera eno. Mukunja ekyamazima siri mu mbeera nnungi ya mu bwange. Ensonga kimeyambisiza programu yo. Abantu bene bakuuliriza nnyo. Esebo. Eba likola. Kale sebo. Akuma. Nino Omuwala abita Penina. Bamuyitani? Penina, huh? Mwala oyo banange. Yazza nkola siri ebituufu ebiryawo. Obulumi bungi nsajja munange. Naye gwe olina obusobozi okusobola okuntuusa ku ekyo kyenjagala kimu. Nga ddenne nnyo. Banga mwegayilide muwala twagala nanjagala naye ozanya kyankolera. Mutwala mu mbeera yonna ey'okwagalana. Mutwala naalya nanywa naye mugamba nti tugende kusula ewange. Tabunjereere awo atabukirawo. Mama ayekyanga nasaba sente boda wansabirawo sente za boda nkasente za boda kwabuli wajje wange muwe omutwalo gwakumutwala nakumuzwa bali omutwalo kati gwafuuka mitwalo buli wajja nemugamba tugende kwetukika ewange mama nasabirawo sente za boda nazoka nendowoozo basaaga linyala ja kulipa mukazi ono naye baaba kumezi olaba nga kagenderere mbuuza ku bannange awo nibagamba muwala ono bwe mugamba eti boda kati njagala kugenda ekyo kyobuddewo ntiseeko munnange omu nakyava ngamba nagamba omuwala gwoyogerako mumanyi nnyo mufumbo amanyi ne ganzibwamu nangamba alina omusajja we mufumbo oyo omukazi n'obufumbo bumaze mu ebbanga tasobola nakuva mumbu ajja wuwo amanyi ne ganzibwamu mukunja ne mugamba oyo kakasa byogera nangamba mufumbo gwe mugezese naye ekyamazima njagala kumanya omukyala mufumbo mukunja yaddala mukwano gwange Uganda nasiima era nja kwebaza nnyo kino kya radio. Kakati olwo namanya nti mufumbo okole ki? Sente bwange. Bwange. Sente bukuluma. Buli kyangamba mukunja mpaayo boda sezimanyi na azibano kama katonda kansabe. Ansabe busabe mukama katonda nyambe. Kakati wona umanya nti mufumba nti okole ki? Okonja. Nze n'okutya natidde naye ekyamazima bwe namanya nti mufumbo.
Osente bwange asobola okutwala butwazi bwekyo nga siddeko naye wadde n'akamu n'akeddagala. Wanje? Ampa obusente bwange. Tasobola kutwala busente bwange era kijja kukambuwala. Ampa obusente bwange. Sayinza agenda nga tokoze ki? Siriddeko yadde nga tewalina obusente bwange nga siriddeko yadde. Ekitasoboka. Kale, beerako ku simu katumanye oba mufumbo. Hello. Hello, jebaliko nyabo. Hello, sibona jebaliko se. Ogamba otya Penina? Jendi ogamba otya se. Eddoboozi nga liringa eritali ya Penina. Yes. Yegwe? Obadde okyebase? Justin ndi wakankoye. Obadde ogamba ki? Anti Justin badde nabye njagala twogere omwami taliiwo. Tasha taliiwo nze wa mwami ani taliiwo. Taliiwo tulinamu. Nze siri mufumbo. Toli mufumbo nali manyi wannimba. Ndeka muna ebyobufumbo mbyagazaazi nze siri mufumbo ndeka munawe. Anti nawe mbadde neewunyiza omuntu akwata essimu ku makya kuno. Nze ebyobufumbo nabyosonyiwa dda ebintu byesiriiko wadde. Tebiriiko. Anti mbadde manyi wannimba kyokka Penina nkwagala. Njagala? Kawula bannawe. Penina. Sikulimba buli lwe neebakamba ndowooza ggwe. Kawula abasajja. Kakati mbadde njagala kulabako tugendeko out. Nkwagala by the way njagala kuwasabya ddala. Banna ebyokufumbirwa nange mbutuufu si byendiko. Kale tujja kweyagalako bweyagaza oba ebyobufumbo si byaliko. Tujja kubeera mu pick and play. Ngani gwozanyiramu bw'otyo mbwa ggwe. Ng'obosaba gwongulira sabbuuni gwe naaba ani nga gwomanyiira naawe. Shiya. Wabula bannange. Ne kale ebyo tubireke nkwagala bya laavu. Njagala kuwasa. Nze siri mu bya laavu. Bya laavu sibisobola. Siri mu bya laavu. Kale tuneeyagalangako bweyagazi bwe tutyo. Nga tweyagalira wa? Nga tweyagala just nga mbeera naawe nzijjako ewuwo naawe n'ojja ewange bwe tutyo. Wali weekebezaako? Nali neekebeza. Nali neekebezaako. Okkiriza okwekebeza neera ogenda nange neotwekebeza? Nze ate nina obuzibu tujja kgenda. Kati bw'onsanga nga siri mulamu. Tegeeza ki? Bw'onsanga bwe okwekebeza kubamu okuba omulamu n'okuba omulwadde. Kati bw'onsanga ndi mulwadde. Kati gwe weekebezaako? Kakati oli otya? Nze saagala munne ekulimba. Nze ndi mulwadde. Wangi? Ndi mulwadde. Ndi ku ddagala lyange. Batugamba kwagala balwadde bannaffe era tubakubirize bamire eddagala. Onaakisobola? Okakasa oli mulwadde? Nze ndi ku ddagala. Kati ate oyagala nkulimbe enfune ki? Saagala kukulimba. Amazima nze neekebeza ndi mulamu. Nze ndi mulamu. Kati tonzuuzizaako bulaavu bwo tomanyira ne tonjasamira naawe. Kaakati kye mbadde ŋŋamba? Tonzuuzizaako laavu zo naye tombuulira. Mukama Katonda. Omuntu bw'ati omutima omulungi omugjawo. Yagambye anoonya banne bwe bafaanana. Kati oli bulijjo bamugamba nze sirinya boda tegende wuwo nze mpaza boda yamanyi bakuula. Kumbe bamuwonya buwonyi. Omulamu bakuula oli naddayo wa bbaawe.
abali ku ddagala. Leka kati sena kakati ono akyabanjera oba agambe yadduse ddali wansi wa kitanda. Nakachwa wanje bana bawala tebasangi oyo mwana alina omutima omulungi. Omulala agamba jangu tufe ffenna. Mukunja Amoti ne Mamina Kashwa mwasuze mutya mikwano n'ekitende Sylvia sinze wane na Kirama Kasenge bambi omuwala mulungi nnyo mwagatti. Omuntu agamba amazima abasinga tebalabika aba ayagala kikusuulemu naye bw'abanga yamusaasira n'abanga teyakiriza kwegatta naye oyo muwala mulungi bambi. Kyabakola omusajja omuwala amuleke bambi agale balwadde banne ave ku byogamba mbu sente nedda sente tezigenda gula bulamu bwe. Ye tata mchibi Fred kwali mama nalje kapeka mutumiddeko bisase kapeka mutumiddeko nalongo muwanga abantu bena Kirama ne Kasenge mbagala nnyo sigade zina kitende Sylvia wane na Kirama Kasenge. Nkale abe na Kirama Kasenge batulabire. Abasimusi mwasuze mutya inze namba sa muri mutyeyo. Mukunjo y'omusajja yeebaze Katonda abantu abasinga omuntu ngoyo tebasangika. Singa batakati kubanga baba n'omutima omubi tumira abantu baseggale bonna mbatumiddeko nze namba sawa ne Kanyanya. Webale nnyo namba sa Kanyanya. Tulina bangi nnyo tetusobola bamalayo bannange munatusaasira. Mukunja mwebale kuweereza oyo omusajja omukazi amwesonyiwe abadde amutasala okumutawaza butamusiiga siriimu oyo yamugambye mulwadde kozi nga yagala kimwambala agenda amuwa ebintu amukake. Banna Mukunja Nakachwa n'Amoti mwebale kuweereza. Nze Joshua ne Wakiso oyo omuwala mwenzi kubanga oyogera otya n'omuntu n'omukulira status yo nga tosoose mubuuza ggwani. Oyo omuwala mwenzi efuna nti nga yeetonda muyaaye naawe bayaaye obadde oyagala munnaage ndalugwemu watanga akosanga kabadi. Mukunja Nakachwa Amoti mwebale tuweereza naye bannange nze neewuunyiza ate era kituufu kyekyo bw'oba oli mulwadde netiwaaka yo erina kubeera na mulwadde munno oba oli mulamu netiwaaka yo erina kukwatagana na mulamu era bwetyo embeera bwetambula kuba ono mulwadde akumira eddagala ate mu budde kuba essaawa bwe zituuka n'akugamba owaayi something done awo oba okitegeera. Mukunja nsigadde nze Prosi okuva Engogwe. Mukunja Nakachwa na Amoti abasimusi mwebale kuweereza ono promoter ya scene nga ndi wano nabweru ne banneeraba omusajja Katonda ayina engeri gy'ayagalamu abaddu be. Laba bulijjo omwana amutaasa abadde asiribwa musimanya talina simanya sente zataddemu nnyingi sente zisinga obulamu yebaze na Katonda agenda ali omuwala amuwone sente oba kisoboka. Sigadde promoter ya scene ndi wano nabweru abasta promotions media kwe bali muko. Webale nnyo webalire ddala katulabe omulala bangi nnyo tetusobola bamalayo. Mwasuze mutya abasimusi Marvin Katambe Kasangati so Mukunja omusajja agambye tebajja mutwalako obusente bwe nga taliddeko yadde ajja kulwana kale oyo alwane atabuke yagambye ajja kambuwala nnyo nga taliddeko yadde nakati yagenda alye naye omukyala mulungi nnyo bambi tamala gatta bantu mulungi nnyo ayagala balwadde banne mulungi nnyo mwagadde. Nsigadde Marvin Katambe Kasangati. Webale nnyo Marvin Katamba Kasangati. Abasimusi mwebale okuweereza nze Kayibanda Fred nsinziddeyo n'ematuka esanga kakati mwebale okuweereza ate oyo Amoti ye mwagala ekitenkanika omusajja ebyamada biveeko agende yeekweke kubanga omukazi amwagala nnyo ekitenkanika badde takimanye. Mukunja Amoti ne Nakachwa mwebale tuweereza Serumaga Faruku wa NPG
bannange oyo omuwala yeetaaga n'otuwa ennamba ye netumuteerangako ne ssente wa mutima mulungi mwebale tuweereza omusajja yeetereeze mujoga. What did you just say? Mujoga. Kiddemu ogwokusatu. Mujoga nkiddemu ogwokusatu. Ya office. Kamata ye.